eno ye programu Jala. Penia. Nebirala naye oluyimba olwaita Penia ba aba bebalukuba. Banaye nzani gwani atudde ngoli mwaka mpya. Webaze Katonda isake engalo zo bwoti maso gambe Mukama Katonda webale naye mwebazize oli nani last year katubita mwaka guli ate twagala nakumanya tuli bintu bipya oli nani otudde nani goli naye yoyo gotekedwa okubeera naye ngoyingira omwaka omulungi ate omwaka omunyuvu nze nguyita mulungi kwanga nsubira birungi byerere nawe kansubire nti osubiramu birungi byerere ebikujjuko byonna roza kati biwedde naye abafunye ebizibu babifunye naye naffe era abayisemu obulungi naffe wetuli ng'oli awo otudde obise bulungi naye n'abalala bafunye ebizibu ebyenjawulo abantu bafudde myaka guli oguwedde abantu bafudde naye munaye bw'oba olikyaliwo kyebalize Mukama Katonda kubanga ye yayinza byonna ate naawe gwajjeeko tofaayo mukwano wajja atera nazzaawo mwebale kubeerayo baswetaati mukulike abadde mu byalo mwebale kulya mmere n'emmere y'omukyalo ewooma nawoomeddwa nnyo weeks ezo zonna mbadde waka namalidde no bano omwaka naye omwaka leka nabumalidde muno mu kibuga naye byonna kuba nti tukyalina obulamu buli omu watudde akyali bulungi naye swetaati aniga okutte mu kifuba ng'otuddaawo aniguli naye last yambadde n'eŋŋombo oba ffenna tubadde n'eŋŋombo oti babiri naye ennyongeza nga yakumeka nga yakusatu ye mwana gwokola ki gwolina oba gwosuubira okubeera naye mwana oyo yani mwana oyo yewaani omwana oyo omutegekedde otya kirekera kyengenda okubeerezaamu nakyo n'omwaka guno nga nkugamba nti babiri n'ennyongeza yakusatu nerabidde bagamba amanya gange naye abasinga ndoza mugamanyi nze Maggie Ann program teyakyusa emmere yasigadde nga yejo yemu program Bujala program yabo abali mu mukwano program yabo abagalana anigoyagala anigoli naye mu mukwano yoyo mutuufu nze nabagamba nimbagamba mulekera okumalira bannammwe obudde beera n'oyo golibeera naye emirembe n'emirembe mu bulamu mu bulwadde mu buli kimu mu bwavu ne mu bugagga musalewo ate mbenga buli kimu kigenda mu maaso mbagala nnyo baswetaati mwebale nammwe kunjagala mwebale kuweereza messages ez'enjawulo banaye nazirabye Mugisha Alex webale mukwano okuba nti mayagala Maggie Ann naye Maggie Ann naye nsigala nangira nkwagala nga bw'okiwulira n'abalala mwebale kuba nga mwagala programu yaffe programu yammwe programu enganzi programu yabo abasalawo okubeera mukwano banaye mbagamba nti bw'oba tolina gw'oyagala tobeera muntu ate waliwo nze newunya waliwo ne kampani ezimu nga bw'oba tolina kino kya buli omu oba tolina mukyala lwakuba nti abantu abamu beebuzaabuza n'ogamba nze munaye sinaba kutuuka kufuna nze sinaba kutuuka kuwasa nze munaye Maggie Ann nkubuulire nze siteragiraba kubanga sinaba ekyo kyogerwa ne bw'okola oti ne bweweebuzaabuza ne bwe weetooloola ne bwo kijja kuwunzika nga kiriki nga ffenna twetaaga mubeezi oyitawo ne bakubuuza ani ali wakukuuma ali wakukwata ku mukono ntumira Simon Kalyango naye last year nti naye yafunyeyo omukyala yafunyeyo omubeezi ne next year agenda kuba amwanja mu bantu bonna kyenjogerako nsubira nti kyekituufu Facebook account yaffe eri Bujala ku Bukedde TV1 ayagala tweyungako tulayikinge swetaati ffe twaniriza eb'emikwano mwenna kubanga programu ya family eri egi nemukasita okukkiriza ffe n'otuyingira mu family yaffe nga tukwaniriza ate nga tukulaga essanyu eyongera okuyiga oyongera okumanya buli kimu oyongera okumanya ebintu ebyenjawulo
Leero ndoza sindayika leero sina mulamwa. Tugenda kubeera mu kunyumya musaba obuyimba obulungi nze kye musaba kyemba wakwanga antu basindise messages ne bagamba Maggie njagala kunkubira luyimba bwe ruti nakati zikyajja mbadde kekaawo nga mbadde nsoma naye nakati zeeyongera agamba nti njagala luno kyengendo bakolera ngenda kuba nsoma message kikikyo oyagaliza oyo goyagala n'oluyimba ate lwoba okoze eki lwoba omuweereza sina mulamwa nnyo naye kyenyinza bagamba abakyadde abali mu byalo lwaki temuddayoko mu bibuga mukomewo tukole mukomewo tukakalabye emirimu oli eyo otudde naye no twetaagisa okukola tukwetaaga ate n'ab'omukyala nabo omaze obalira emmere yawe oyagala kulya byonna bye waleeta nedda komawo mu kibuga tukakalabye abantu abo mulaba bambi nze nkyagala nnyo ate ekyenyumirizaamu okuba nti ndesse okyabulira okyanneetaaga ogamba Maggie nawe bireka ogende enkya nawe bireka at least tukatube yesimu mbeera mpulira nkyagala mbeera nkyenyumiriza muka nawe kyenkugamba kwata ekkubo oddeyo gy'okolera buli omu alina okukola ki okuddayo gy'akolera kubanga tulina okukakkalabya emirimu ebintu byonna bye tubadde tukola last year nsobira nti tubadde tukola ssente bwe gubadde gugwako ogw'omwaka ne tulya ku ssente kati ate kyekiseera tuddeyo tulabe nga tukola mukomewo tukole buli omu nagyakolera ddayo gy'okolera osobola okuba nti weeyongera okulabirira famire kubanga awatali ssente obulamu tebutambula ate bagamba nti omwami omwavu tayagalika ate naffe byakyukamu bayidawe n'omukyalo omwavu banaye omwami akwagala olina keweekoleddewo weddeeyo n'otuula mu kyalo simanyi nti onoofuna omusajja edda kyaliwo nti abakyala oba abawala abagagga batiibwa naye kaakati tebikyaliwo omuwala ng'olina keweekoleddewo oba omukyala ojja okufuna omwami naye ng'alina keyeekoleddewo then tuyimukiremu tusobole okukola mulembe mupya mwaka mupya buli kimu kipya tulina kubanga tukola kansome ku bubaka bw'abantu ab'enjawulo abaweereza eri abaagalwa baabwe era ne basaba n'ennyimba ez'enjawulo kansooke ne Bulega Jonathan agamba Maggie, thanks for the show. I wish you the best in 2016. Nsaba akayimba ka Nalwao by Chris Evans. Nange mukwano nkwagaliza birungi byerere mwaka guno gwe tulimu gwe twatandise naye ate tulina kubeera bagumu tulina kubeera nga twekkiririzaamu obuvumu n'okwekkiririzaamu kyekintu ekisinga kitwale nti buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi mu guno omwaka nze ssanyu lyennina mwaka guno gwe ntandise ngulabidde mu ssanyu ngwaniriza na ssanyu nsaba bakayimba kano kasabya ka Chris Evans n'obulala nate ntere nkomewo ngende maaso nsome obubaka bw'abalala.